Amadika y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine emotoka eno V8 abawagizi be gye bamuwa URA egigaanidde. Nkwaniza ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad ate nze mbere nga nkutuusaako biki ebitambula gachi agagenda maaso mu ggwanga nkugamba nga bulijjo tukuwa amawulire kuva mu nsonda ez'enjawulo entertainment tutako mu politics tulaba abantu abatulunfu mu ggwanga n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala kola ekintu kimu muganda wange subscribinga wanene ku Good Talent obeere nga weekuumira ng'oli updated ng'omanyi buli kimu kiba kigenda mu maaso. So njagala mbere nga ntandikirako mu kibiina kya NUP omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ono nga yakamala okubeera nga avuganya ku bukembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Akalulu kakuba ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January naye munnange teyasobola kubeera nga alangirirwa ku buwanguzi era tulize President Yoweri Kaguta Museveni nti yagenda okubeera nga akola ki ng'alayira muganda wange naye akalunga kakamala okugwa bwe kati. Obaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda maaso ng'anoonya akalulu yayita mu kusomoozebwa kw'amaanyi nnyo era twamulabako nga yambadde bulletproof nga mwanoonyeza akalulu ke naye abawagizi be beekolamu omulimu babeera nga bamusondera emmotoka etayitamu masasi. Emmotoka eno edduka nnyo teyitamu masasi neyayingira mu ggwanga Uganda nga URA tetegedde bulungi emmotoka eno eyingidde etya mu ggwanga Uganda. Ate oluvannyuma batandika okubeera nga beemulugunya ku mmotoka eno ne bagamba nti emmotoka eno erina okukomawo tubeere nga tugyekenneenya oluvannyuma tugiwa omukulu. Kakati njagala mbere nga ntuusaako emboozi egenda mu maaso ku mmotoka eno ey'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emmotoka eno URA yagitwala bagikima ne bagitwala bagende bagyekenneenye. Munnange bagyekenneenya era balina we batuuka n'ensonga zino era waliwo ebiriwo ebigenda mu maaso ebitambula ku mmotoka ya Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'ono ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP era yakikwatira bendera kulaba ng'avaayo avuganye ku bukembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu emmotoka eno eri namba UBG 667F eyatuuka wano mu ggwanga Uganda egambibwa nti teyitamu masasi bagigula abawagizi be okulaba nti bamuprotectinga okubeera nti abeera safe bulungi nnyo nnyini ddala. URA eyagala Bobi Wine asasule obukadde bw'ensimbi 337 okusobola okumuddiza emmotoka eno. Essente zino bagamba nti ze zinokozesebwa okulaba nga bakiriyalinga omusolo ogw'emmotoka eno munnange. Oba okitegeera nti bwe yali eyingira wano mu ggwanga Uganda bwe yatuusibwa ku butaka wano Uganda URA egamba teyamanya kika kya mmotoka bano kye baali baleese. Y'ensonga lwaki bwe bawulira byonna byonna ebyo byali byogerwa teyitamu masasi biki n'ebirala baagala bazeeyo emmotoka eno bagyekeneenye balabe kika kya mmotoka ddala era URA oluvannyuma lw'okukebera emmotoka eno ezzeemu n'ekakasa n'egamba nti kituufu emmotoka ya Kyagulanyi Robert Ssentamu aka Bobi Wine emmotoka eno teyitamu masasi. Oluvannyuma kwe kumugamba asasule ssente obukadde 337 ng'omusolo ogulina okkiriyalinga emmotoka eno baleke bagimuwe. Bw'owulira nti emmotoka bagenda gikiralinga obukadde 333 kino kitegeeza nti emmotoka eno ya bbeeyi. Oba okiraba kuba emmotoka eza bulijjo ng'oli wagula emmotoka ya bukadde nga 10 ebeera balaba nti emmotoka gyaguze nga y'amaanyi nnyo nnyini ddala. So ekiwandiiko kino kitambula ku social media era n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yakipostinze naye okusinziira ku munnamateeka gwe ku munnamateeka we Anthony Wameli owa Wameli and Company and Co-Advocates ono agamba nti emmotoka eno omusolo gwayo ogwajingiza nno mu ggwanga erya Uganda nga yo nkunnyonnyoddeawo waggulu nti bano tebagitegeera bulungi so n'olwekyo okusalawo bagambe nti bagenda gisulira ssente ezifaanaganako ng'ezo. So munnange nyagadde okutegeeza nti eby'emmotoka amadika ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tebinnaggwa bikyagenda mu maaso. URA ekulaga nti yagala kubeera nga esolooza emmotoka eno obuto omusolo nti yayingira wano mu ggwanga nga tebagitegedde bulungi. Oba kitegedde nnyo kati so ebyo bigenda mu maaso ku mmotoka yaffe eyo amadika gye tumanyi obulungi ennyo ffenna UBG 667F. So emmotoka munnange yeetagisa obukadde 337 ki ekiddako. Yemboozi bwe tuwefanaganye kwatagana ku mmotoka yaffe eyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. So wekomera ku Good Talent subscribinga muganda wange tugenda batwongera okuwa emboozi endala nyingi nnyo ekiddako ddala. Kyagulanyi anakwata ssente zino agenda nakiriyalinga emmotoka eno anagibalekera yewe bagitutte olw'ebimu ebyogerwa nti batwala emmotoka ayinza okuba nga bagikozesemu biki n'ebirala kiki ekiddako. What is next? Wekomera ku Good Talent ngenda kubanga nkuwa updates zonna ezigenda mu maaso ku kidduka kino eky'emmotoka eno. Beera bulungi.